nze ndi wa DPR enkadde y'abajjajjaffe ab'e Masaka. Ogitegedde DPR enkadde yasooka y'abajjajjaffe ab'e Masaka. Eri DP ya green. Eri DP enkadde y'abakawanga Ssemwogerere enkadde eri ey'amazima n'obwerufu. Jabomwe Masaka bwana munigina. Negasegasa obuwaya abantu bannyonnyodde ebigambo bingi abantu bampaddemu ennoobu yange oyagala kugimalira weeyombi ekiyaye by'omwana. Olutalo lwa mwana mulenzi Little Pazo ne Umar Kisekka wetubanga tuyina entalo ezigendo tuyingiza weekend luno nno nalwo lugenze maaso n'okubanga lwaba oba luyabya mu mbeera emu endala. Mwana mulenzi Little Pazo agamba nti olw'okuba Bobi Wine yagenda maaso n'okubanga ayogera ku mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Umar Kisekka agenze maaso n'okubanga afuuka ekizibu kyokka nga ate abantu ab'omuzinzi mu struggle bakwatagana nabo bulungi. Ye Little Pazo ne balumbuye n'abalala agamba nti bo akwatagana nabo. Abantu bonna tukolagana nabo bulungi. Bakojja wange lumbuye tutambula nabo bulungi. Abantu bonna tebatulinaako buzibu. Golwokuba Bobi Wine yakwogerako bwogezi n'ofuukira abantu ekizibu. Asite mwana mulenzi Little Pazo agattako nti abavubuka bano abasinga basooka kubanga bateekako nkofiira zaabwe ategeezeza NUP oba People Power ne batandika okubanga bavumaavuma abantu. Mwonoonye ekibiina kyaffe buvubuka mwe ate musooka kuteekako nkofiira zaffe. Ne muteekako enkofiira yaffe ne mugenda muvumaavuma abantu. Mwana mulenzi Little Pazo yagatiddeko nti ekituufu Umar Kisekka talina na tini namba. Nti at least ye Little Pazo alina tini namba asobola okuba nti agula ebintu wano na wali era asobola okufuna obuzibu olwa tini namba eyo. Naye nti Umar ayogera ne tini namba talina yadde. Ffe abamu tetujjonkera kuba tumanyi be tujjonkera bakambwe tubalansinga. Otegeera kubanga gwe tolina tini namba. Otegeera tolina tini namba togula bintu bojjonkera asobola okera ku makya nagamba kekyanga ki mugende mukakwata ebintu byonna bekalina obutaka bwonna bwe kagulira ku tini namba eyo mukakwate obumotoka bwonna bwe kagula mukakwate mukakube overdue ya bukadde 2 omusolo mukozese logiki oli eyo. Wanono mwana mulenzi Little Pazo we yakoledde ekintu kye tuyita daring. N'agamba mwana mulenzi Umar Kisekka nti bw'oba oyagala okunnwana jangu wano ku ground zaabika emipiira. Oli eyo kuba osobola okunzijonkera jangu wano tonzijonkerera eyo gy'oli jangu wano mmanye nti okolera ku galaji ya Kasendwa ensambya mu Kirombe naye obuvumu bw'olina nti lwakuba oli eyo. Mulenzi Little Pazo yagaseeko nti ebyo ebyokwagala okuba nti no mumukyayisa abantu ekyo tekisoboka olw'ensonga ye ayimiriddewo ku lw'abantu. Nti osobola okera ku makya n'okyayisa Lunnabe yadde omuntu n'ogwo olimba kubanga Lunnabe tewaliwe wali omukwatidde mu mbeera yonna nga tayimiridde n'abantu. Awono no mwana mulenzi Little Pazo yatandise okubanga ayasiza ebyama n'agamba n'ogamba nti we mubanga mwetegereza nnyo obanga muze maaso okuba nti mwegendereza diiru nnyingi ezizze nga zisala mu maaso ge ne yagamba alisigala alwanirira abantu full stop. Omanyi diiru wano ezijja kunze wano omanyi diiru gwe ezijja nga za bukadde 2 genda kuyitawo buyisi wale sente omanyi diiru ezijja ne mbagamba wolani. Amwana mulenzi Little Pazo agamba nti we buba bwavu bumulumye kuviira ddala 2016 n'ekituufu yasigala ng'aliroyo era ng'afaayo nnyo eri abantu okusinga ekirala y'ensonga lwaki abadde mbwavu wabulanga agumye nese kuguma yenna. Ng'abantu baagala na kutujjamu ne tusigalawo ku solidarity abasajja ne bakusanga ne bakudulira ne bagamba mwana oli musiru ojja kufa ng'oli yala nogamba mwana n'abizannya nti ebyo wetuli n'abaliro yabammwe mubajjonkera. Wanono mwana mulenzi Little Pazo yakatemedde Umar Kisekka n'amugamba nti oba oyagala abantu banveeko olimba teriyo muntu n'omu agenda kubanga nvaako nkikutegeeza ekintu ekyo. Sirina kyakufiirwa kubanga tosobola kuntoolako muntu n'ogwo olimba weerimba tolimba mwoyo gwo teweebuzaabuza
Asiteri mwana mulenzi Lil Pazo yagenze maaso n'okumanga alabula mwana mulenzi ono Umar Kisekka n'amugamba nti bwe kituuka mu ntalo ye mulalamu olw'ensonga akuwaayiriza ne sekuwaayiriza yenna bw'abanga yayagadde kuwaayiriza nga musimbudde n'olutalo lw'ebigambo. Nkujjonkera ate nze bwe mba nkujjonkera n'okuwaayiriza nkuwaayiriza. Era nakigamba ne Jennifer full figure. Ne mugamba full figure. Wali ondeetedde mu COVID ng'oli bubi, ondi bubi. Sibagamba abantu nti wabbe essimu ya Bobi. Wali onzita nze bwe mba nakujjonkera n'okuwaayiriza nkuwaayiriza. Ngenda nekunassa nekola ebiwandiiko. Nekola ebiwandiiko by'obulimba nkukube mpaka ku mutwe. Kakati manya gw'odiiringa naye nti muyaaye. Omuyaaye munno tosobola. Omuyaye mno manyoyo sijja musobola omuyaye simusobola. Asiteri mwana mulenzi Lil Pazo ayongera okubanga ajjukiza mwana mulenzi Umar Kisekka anti ye abaddewo ebbanga ddene bano ba Umar Kisekka abazze jjo juzi wano. Lil Pazo agamba kuva 2017 system azenga agivuga paka kati 2024 and more. Teweerimbanga nti oli wa mugaso nnyo. Mupate ya feno gye twatandika 2017 mboli wa mugaso nnyo gozze mu mbeera ya mudigido kikoledde tubaddewo kyovola babasajja balumbuye bakimanyi bakingisa bakimanyi abakabi bakimanyi mwe mutakimanyi abantu b'obuvunaanyizibwa bakimanyi. Olaba mwana mulenzi Lil Pazo alina obungi nga tasalikako na musale agamba ekisinga okumanga kimwewuunyisa yeebuuza abaana be banaalyawa we babanga abavubuka bano batandise okumuyiya mu mbeera ey'obuzibu bweti. Onzitire mu firimu onzitire wembadde nzija akawoga abaana bange bali amakaya gwe ng'oli eyo oli mu kuvuga Uber ng'oli mu kukola delivery onzite abaana bange baboneebone gwe. Akasita mwana mulenzi Lil Pazo yategedde nti bano baagala kumusuuza kyakulya wamu n'abaana be. Wano yatabukidde ebigambo eby'obusagwa oba eby'obuwemu ne bitandika okubanga bimufubutuka buli wamu. Wano wali nga n'ebimu byadde birina kunyigibwamu kubanga omusajja yabadde anyiize ne sekunyiiga yenna. Mbwoyonoona byenzimbye komaanyi olinga n'amaama otumbaavu. Asiteri mwana mulenzi Lil Pazo agattako nti amazima bano abaagala okumulwana beerimba bwerimbi. N'abagamba nti kati kababuulire ekituufu olunaku lwe lumulisobola okuba nti mumuwangula lwe lunaku lwe lumulikeera nga mumulabye ali ku langi eri eya sayidi eri obanga aliyo n'ebifaananyi ne bimukubwa naye ekitali ekyo mulimba akyali mu bantu era musajja w'abantu nnya. Muyinza kumpangula bwe muti nga mundabye ngenze ennyimbi eri nga mundabye nfulumidde ku lupapulo olwafunye bannayuganda bano si basiru. Muri ba mumpangudde naye bino mwana mulenzi Lil Pazo yaweereza Umar Kisekka obubaka n'amugamba nti nno yandibadde awamatuka eyo yonna gy'ali mu nsi z'ebweru oba esawusi akomewo mangu e Uganda nga tebanabana kubanga bamuteekako ekipalati mu buufu okufaananako bwe butyo olw'ebyo byazze yakola wano nawali. ate yangu okomewo nga tebannakuteekamu X kuba bano tebasaaga bagenda kuteekamu X bwe banaakuteekamu X bwe paba. Ano mwana mulenzi Lil Pazo weyagendedde maaso n'okubanga annyonnyola bulungi n'okunoganya n'agamba nti ekituufu ekikwatagana ne mwana mulenzi Umar Kisekka oyo amusobola ne sekusobola yenna n'abalala abali mu liigi eyo n'agamba nti omuntu gw'atasobola ali omu yekka mu buufu obwo. Tewali wano gwe zitasobola nakugamba abantu be zitasobola Bobi Wine simusobola. Neziramu nekugamba nti oli ow'embuga naye simusobola. Bobi Wine yamusobola obulungi. Mwana mulenzi Lil Pazo mu bukambwe obungi ng'agenda maaso n'okubanga afundikira yagamba nti ekisinga okubanga kimunyiiza ku bakyali bano bye by'okuba nti no boonoonye ekibiina ne sekwonoona yena wabula nga ne Bobi Wine yagamba nti mufune endagamuntu musobole okulonda. Bano tebasobola kulonda olw'ensonga ne mu ggwanga tebaliimu okuggyako bo Lil Pazo abali ku ground. Tabalaba abantu bonna ne mbeegobako kutegeera akalulu oyinaaka tolonda na kulonda ekinuma temulonda kubanga muti okudda
nze kyekinnuma. So exactly Umar Kisekka versus Little Pazo versus Umar Kisekka. Ani mutuufu, ani mukyamu, ani mutuufu. Osobola genda maaso okubanga oteeka mu comment section n'otubuulira olutalo lwa Little Pazo ne Umar Kisekka lutandika butandisi. Ani yatankudde enjuki oba ani ayingiridde enjuki? Byonna tujagera maaso okuba nti tubiraba as the story unfolds. Wabula bino gye byagenze maaso okubanga bifa obutuka kyekyokuba nti mwana mulenzi Umar Kisekka gye buvuddeko awo ayinawo yabadde agenda maaso okubanga ayogera ku bantu ab'enjawulo abali ku mutimbagano wano naye nga balabika balimuko olwa yero obanga balimu okuba nti baalya wano na wali. Mwana mulenzi Little Pazo olwagenze maaso okubanga ebigambo bimugwa mu matu byagenze maaso n'okubanga bimutabula ne sekutabula yena obuwuka n'agenda maaso n'okubanga abulya ne sekulya yena era byogenze maaso n'okubanga olabako bye bimu ku bitono oba bye bimu ku bingi mwana mulenzi Little Pazo byagenze maaso okubanga awandira obungo obusagwa ng'aweereza Umar Kisekka n'okumuwa caution nti amuleke tamutambulirako erinnya lye alireke alyesonyiwe. So gwe mu comment osobola otubuulira Umar Kisekka ye mutuufu, Little Pazo ye mutuufu, oli side ki? Osobola ogenda maaso kubanga otugamba. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo omukutu kwe tugenda maaso kubanga ensonga zonna tuzitembeetera. Beera bulungi, Mukama kume likinga video eno. Thank you so much. Weebale nnyo.